ebiro bya Mukama si byebiro by'abaana b'abantu. Kyova olaba tugenda kwewuunya nnyo ng'ebintu ebitayogera bisikidde obwakabaka bwa Katonda, naye ng'ebyogera nga ffe abantu tetubuyingidde, kubanga Mukama bwe yatuwa eddoboozi ne tutandika okukulungula olugezigezi. Olina okukakkana maaso ga Mukama, ye akukozese nga bw'ayagala. Kale nno okugeza kansooke n'abaami, oyinza okubeera ng'oli eyo nga weemulugunya, nga bw'otawasa, ng'ebiro bwe bikuyiseeko. Gw'omwami jjukira nti bwe wali omuto ebitundu byo eby'ensonyi byali bitono ddala nga bw'olaba omwana omuto, naye Mukama yajja abyongerako sayizi kubanga yali abiteekerateekera omulimu ogw'enjawulo naawe gw'omanyi obulungi. Singa wali wakubikozesa mulimu gwa kufulumya ssusu gwokka, byandisigadde ng'eby'omwana omuto, kubanga n'omwana omuto akola ssusu. Naye olw'okuba Mukama alina omulimu gw'abiteekerateekera, kyovudde olaba bijja byeyongerako okutuusa ku eryo essa by'oli mu kubirabako kati. Nkugambye, singa ebitundu by'ogwo omusajja byali byakukozesa ssusu yekka, byandibadde bisigala nga byenkana ng'eby'omwana omuto oyo gw'olaba, kubanga naye akola ssusu. Naye olw'okuba Mukama alina omulimu ogw'enjawulo gwe yabiteekerateekera, naawe gw'omanyi obulungi, y'ensonga lwaki byajja byeyongerako okutuusa awo w'obiraba. Ate abakyala, bwenzira ku sayidi yaffe, naffe tusibako nnyo Mukama akanyaaga, naddala mu myaka egifumbirwa. Bangi ku ffe tumanyi nti omuntu alina kufumbirirwa mu myaka 2 n'egiddiriraawo, era twesalira nnyo amagezi, naddala nga tugendera ku byensi, ng'abantu batugamba nti ku myaka 45 oba ku 50 ojja kuba ovudde mu nsonga nga tokyazaala. Kale nno ne weesalira amagezi. Jjukira nakugambye, ebiro bya Mukama si myaka gyo, ebiro byaffe si byebiro bya Katonda. Kati ggwe omukazi, ku bitundu byo nga bwe mbadde ngeza ku musajja, nga waliwo naawe ebifo by'omanyidde ddala obulungi mu bitundu byo, nga byo byakolebwa n'ekiruubirirwa kya kuyitamu mwami yekka. Newankubadde waliwo ebintu ebirala ebiyitamu by'omanyi obulungi, naye omulimu ogusingira ddala ogw'ekitundu ekyo naawe ky'omanyi obulungi gwa kuyitamu mwami, si mwana nga bw'olowooza. Kuba omwana ku mubiri gwo balina we basala omwana n'ayita, naawe w'omanyi obulungi, naye ku mubiri gwo tewali we bayinza kusala walala wonna, omwami n'ayitawo okuggyako awo Mukama we yateekateeka, naawe w'omanyi obulungi. Kati n'olw'ensonga eyo, Mukama eyateekateeka ekifo ekyo nga sipesifikale kya bannaffe abaami, lekeraawo okumusibako akanyaaga nga bw'oludde okufumbirwa, wabula kakkana, kubanga Mukama yakikuwa tonnaba na kumanya. Mukama akusinga nnyo okumanya, eyakuteekako ekyo n'ebikola omukyala byonna amanyi ng'ebiro byo ebituufu bwe binaatuuka ojja kufumbirwa. Ebiro bya Mukama si byebiro by'abaana b'abantu, yadde ab'ewamwe bakusibako akanyaaga, yadde be wasoma nabo baafumbirwa, yadde emyaka mingi ogenda na mu 6 walekera dda naawe ogenda mu nsonga, naye luliba olwo ebiro bya Mukama we birituuka, bwe kiba kyakuwandiikibwako nti olifumbirwa era olizaala, ne bw'oba wava mu nsonga ojja kufumbirwa, ojja kuzaala. Kale nno Mukama amanyi bulungi ogwo omulimu gw'oyaayaanira okusinga ggwe. N'olw'ensonga eyo Mukama tomusibaako kanyaaga, linda obudde bwe obutuufu, kubanga eyakola enteekateeka eyo alina pulaani yo era akuteekateekedde birungi. Tuyige okukakkana mu maaso ga Mukama,
twetowaze ng'ebitonde ebyo ebitayogera. Twetowaze ng'ebitonde ebyo ebiri mu mikono gyaffe bye tugula naye nga tebyogera ne bitatusibaako kanyaaga. Naffe tutegeere bulungi nti Mukama amanyi bye twetaaga n'okusinga ffe. Y'ensonga lwaki ggwe omwami kuwadde ekyokulabirako ekyo. Kale tuyiga okukakkanira Mukama, twetowaze, ebiseera ebituufu nga bituuse, Mukama abajja tukolera ekituufu. Kale nno twefumiitirize ku bigambo ebyo, tubeere ng'ebidomola, ng'ebbaafu, ng'ebitoogera bye tugula nga biri mu buyinza bwaffe naye ne bitatusibaako kanyaaga, ng'osobola okukikozesa omulimo gwonna gw'oyagala newankubadde si gwe gwakitonderwa. Kati naffe tuli bibumbe oba tuli bbumba maaso ga Mukama, tukakkane Mukama akole omulimo gwe nga ye bwe yatuteeseza. CBS FM.